ebimu ku by'olina okumanya, namba 1 nti Allah ow'ekitiibwa shariya gye yakussaako ye shariya ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi. Ekyo kitegeera okuva n'olwaleero, era ye shariya esinga okubeera ennungi eyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, omukyala yenna okwesiima kwe n'ekitiibwa kye kiri mu kugondera amateeka ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala yenna ekitiibwa kye kiri mu kugondera wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nakyo omukyala alina okukimanya. Ensonga eyokusatu, omukyala alina okukimanya, oba omwana ow'obuwala yenna alina okukimanya nti amazima amatuufu mu bulamu bwe, abawalabe b'obusiraamu bangi nnyo abaagala okubeera nti bakwonoonera enzikirizayo, bakwonoonera ekitiibwa kyo, bakwonoonera obukyala bwo. Olina okubeewala ne ssekwewala yenna. Ekyo nakyo olina okukimanya. Ensonga ey'okuna gy'olina okumanya, mukyala omusiraamu, olina okumanya nti obusobozi bwonna okukwatirako, okukwasizaako biri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali abirina. Maama wo talina fyuca yo, taata wo talina fyuca yo, n'omwami talina fyuca yo, okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala fyuca yagikola atya? Yagirina. Era n'ekisemberayo ddala, omukyala ky'olina okubeera ng'omanya nti gonna amateeka agakuteekebwako gwe ng'omukyala obusiraamu gwe bwakulaalikako, amateeka ago tegagendererwa kukulumya, wadde okukakanya, wadde okujooga, wadde okuzza emabega. Ebigambo ebyo bitaano kasita obitegeera, masha Allah, oba faqad hudiiti, oba ojja kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akuluŋŋamizza. Naam, omuzindaalo guganye okukola, simanyi oba tugenda kukozesa muzindaalo ki, oba ebibuuzo mwabiwandiise. Simanyi oba bwe banaasemberasembera era naasigala nsobola okuwulira. Mpozi nga waliwo agenda obatwalira akazindaalo. Jangu. Genda batwalira wali akazindaalo. Ani abuuza bannaye? Bakama baffe. Anti era tebannaba kuwanika mukono gwonna. Sinnalabayo mukono gwonna. Bakama baffe muwanike, tuleete akazindaalo wooli, obuuze ekibuuzo insha Allah, tufunemu ekyokuyiga, tweyongereyo. Anti ebyawandiikiddwa situnnabiraba ku mmeeza wano. Bannange bwe mubaayoko n'ebibuuzo tubiweereze. Omuntu ayinza okutya okubuuza ekibuuzo ky'ayagala okubuuza, naye oba okiwandiise nakyo tekirina buzibu bwonna, tukirindiridde bi'awnihi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi. Twongera okwaniriza, twaniriza kyamaani w'omuzikiti guno, masha Allah, masjidi jamia Lukuli, era naye atwegasseko ku nkomerero ya dalasa eno ey'abakyala bi'awnihi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuweemu obulungi naye amuweemu obulungi. Amiira bannange oli ludda wa? Amiira mukama waffe oli ludda wa? Ebibuuzo tetunnaba kubirabako wano, ate abaagala okubuuza tebawanise mikono. Situmanyi ki kye tugenda kola. Bwe waba tewali bibuuzo, katubaweeko hidayatu min al-Qur'an, tumalirize bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kola ki?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kyange seeka nibuuza nti salaamu eggulwawo na takbiira, esswala eggulwawo na takbiiratul ihrami neggalwawo ne salaamu. Naye lwaki bwe tutoola salaamu tuleeta takbiira nti Allahu akbar? Ekibuuzo ekyokubiri, bwe tubeera mu kutuba imaamu alina watuuka n'asirikamu, twogererawo bigambo kyawo mu kaseera k'okusirika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati mukadde waffe abuuzizza nti bwe tumala esswala eggulwawo na takbiira nekomekereza n'essalaamu, naye ate imaamu tumuwulira agamba nti Allahu akbar ng'ate amaze okusaza ki? Amaze okusaza salaamu. Hadithi eva ku Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba nti كانوا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يعلم بانقضاء الصلاة حتى إذا سمعت. بالصحابة تباما نيانغانتي الصلاة يودي وكجاكو باسو كانغا كولي دا تكبيرة نجي الله أكبر أو باما نيرانتي الصلاة يودي. Kigambo ekyo abamanyi ne bakyawukanamu emirundi ebiri oba egisuukamu ebiri. Abamu bagamba nti baali bategeeza adhikaari ezireetebwa baada sala, naye abamanyi abamu ne bagamba nti baali bategeeza takbiira yennyini, nti basahaba kwe bategeereranga nti omubaka sallallahu alaihi wasallama amaze esswala. So kigambo ekituufu ku nsonga eyo, imaamu talina buzibu bwonna ng'ayogedde takbiira eyo wadde okugireka, era ne waba agirese talina buzibu bwonna, wabula egezaako okutegeeza abatuuze nga bwe kyali ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nti bwe bagiwuliranga kwe baamanyira nti esswala ewedde. Kibuuzo ekyokubiri, kadde waffe agambye nti imaamu asaaza ejjuma okuyimiriramu wakati w'ejjuma ebbiri oba khutuba ebbiri, n'ayimiriramu n'asirika, akadde ako tusomerawo bigambo ki? Ekituufu akadde ako osobola okusomerawo ebigambo byonna Allah byaba akusobozesezza, naye ng'edduwa abamanyi gye basinga otukkiriza okwogerera wakati awo, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kubanga edduwa eyo gy'olaba ebuna oba egatta ebintu bingi nnyo nnyo nnyini ddala. So kati bw'oba ogireese kiba kyamakulu nnyo nga wakati awo insha Allah. Kakati ono agambye nti singa mba nsaala dhuhuri n'ensituka emirundi esatu nga neerabidde oba n'entuula, nkola ntya? Esswala ebalibwa? Yaani yeerabidde n'ayimuka omulundi ogusooka omutima ne guddamu ne gumugamba laakazi osaala ziweddeyo, n'addawo. Aba yaakaddawo era omutima ne guddamu ne gumugamba, n'amala n'amaliriza esswala n'ennyimuka ezo zayongeddemu mu swala. So ennyimuka ezo z'oba oyongeddemu mu swala, oba oyongedde mu swala ojja kuleeta sujudu sahawi oluvannyuma lwa salaamu. Oba ojja kuleeta sujudu sahawi oluvannyuma lwa salaamu kubanga oyongedde ennyimuka ezo muki? Mu swala. Kasita obanga laaka zonna wazimazeeyo, esswala yesigala ebalibwa
naye ogenda kuleeta envunnama z'okwerabira zibayita sujudu sahawi ng'omaze okusaza salaamu. ze ziriwa? ogenda kuba omaliriza bulungi eswalayo nti assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah, allahu akbar, nogenda novunnama, allahu akbar, novaayo, allahu akbar, noddawo oluvunnama olwokubiri, allahu akbar, nokomawo. oba olina okuddamu okutoola salaamu ey'okumeka? ey'okubiri egenda okujja mu swala. kati awo era neyo salaamu ey'okubiri n'ogireeta, assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah. bwe tutyo bwe tuleeta sujudu sahawi oluvannyuma lwa salaamu. so kati ebyo ezo ennyimuka z'oyongeddemu oba olina okuleeta sujudu sahawi ng'omaliriza okukola ki? ng'omaliriza kusaza salaamu. nam onaagamba nti omusiraamu yenna akkirizibwa okusaala nga tasadde swala ya subuhi. kwegamba omuddu ono abadde ayina omuzaana wa Allah abadde ayina kyategeeza nti omusiraamu ntuuse wano dhuhuri nga ngenda gisaala naye nga subuhi saakoze eki? nga subuhi saagisadde, nzikirizibwa okusaala eziddako? ekisookera ddala okkirizibwa okusaala eziddako zonna n'ozimalayo, ne subuhi eyo yennyini n'ogiriwa oba n'ogisaala kubanga ekubanjibwa. okkirizibwa ozze wano masha Allah, ozze mu ddalasa, seeka asomesa n'asomesa obukulu bw'eswala, tugenda kusaala dhuhuri, ogenda okwejjukiriza nga gwe ne subuhi tewagikoze eki? tewagisadde. olwazuukuse kwe kwambala nojja mu ddalasa, subuhi ekubanjibwa, subuhi eyo ekubanjibwa, olina ogisaala. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man nasiya salatan, mwanadamu yenna singa aba yeerabidde eswala, au naama alaiha, oba eswala neyeebaka eswala eyo n'agyerabira, oba neyeebaka obudde bwayo ne bumukola ki? ne bumuyitako, yagamba nti falyusalliha idha dhakaraha, olina okusaala eswala eyo woogijjukiridde oba woozuukukidde woogisaalira. si kuzuukuka nga subuhi ozuukuse sawa 2 obudde bwa subuhi bwakuyiseeko n'ogamba eyo kanjireke kanindire ddala dhuhuri. nedda, mbwe eyo kanjireke ntandike bupya. nedda, totandika bupya. eswala eyo kubanjibwa gisaalire mu kaseera ako kennyini. oba wagyerabira wayiseewo ebbanga n'ojjukira nti fajiri ya sande ewedde saagisaala, n'ogijjukira kati ku sande eno, awo wennyini wogijjukiridde bwe buba obudde bwayo, oba buba budde sawa 10 oba sawa 11 oba sawa 12, woogijjukiridde woogisaalira. ntegereka baganda bange? nam onaagamba nti bukulu ki obuli mu sunna eziriwo oba ezisaalibwa before and after salah? onaagamba nti bukulu ki obuli mu sunna eza qabliya ne baadiya, swala ezigoberera oba sunna ezigoberera eswala ez'etteeka? bulungi ki obuzirimu? ekisooka kya byonna, buli kintu kyonna ng'omuntu agenda okikola kibeera ne warm up, kibeera n'ekintu ekikuteeka mu muudu, kibeera ne exercise gy'olina okusooka okukola okiyingiremu. ne exercise y'eswala zino ez'etteeka, amazima amatuufu ze sunna ezo ezijja zizigoberera. ekyokubiri, sunna ezo zikuyambako okutaasa shaitan obutalyawo swalayo. mukimanyi bulungi nnyo nti eswala tulowoolezaamu nnyo, ebirowoozo bitambula, n'osuubula, n'otunda, n'ogula ettaka, n'ozimba ennyumba, waba mwami n'awasa n'omukyala ng'ali mu swala muki? ng'ali mu swala muli munda.
naye ekigenda okutaasa okukakanya ebirowoozo oyingire mu swala eno ey'etteeka ng'ebirowoozo bitonotono oba nga si bingi tebigenda kulyawo swala yo yonna, kubanga bijiryawo n'osigala nga eswala yo ya lufungo. Eswala ey'olufungo ye muntu nga wanayogera ebigambo, eno actions nga zeekola zokka, alabira awo ng'asazizza salaamu. Era kyova olaba nti ebirowoozo bye bisinga n'okutwerabiza mu swala, hatta ne waba imaamu ng'abasaaza kasita mumulaba nga yeerabidde, manya waliwo ebirowoozo ebiyingiridde swala ye ne bigimwerabiza. Kakati ekyo kitegeeza ki? Laaka zino zikuyambako okulaba nti toyingira nnyo na birowoozo bingi mu swala, naye bw'otazisaala ova eri n'okuweekeera, boosi wo yakuvumyevumye, nojja na empapula za kesisi zonna zikuli mu mutwe, emisolo ng'ogirowoozaako, buli kimu kyonna nga kiri awo, okomekereza amazima amatuufu okoze otya? Eswala ekulemye ng'owulira oyagala na kugiddamu ng'olaba tesaana na kuwaayo mu maaso ga Allah. Ekyokusatu ekisemberayo ddala, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti man hafadha ala 12 raka'a, omwanadamu yenna eyeekumira ku laaka 12 fi lyawmi wa layla, ekiro n'emisana ezigoberera eswala, buniya lahu bihinna bayitun fil janna, Allah w'ekitiibwa amuzimbira ennyumba mu jana. Eyo hadisi eba etegeeza swala ezi za qabliya neki ne baadiya, buli wooziremerako Allah w'ekitiibwa akuzimbira ennyumba mu jana. Zeziriwa laaka 2 nga tonnasaala subuhi, awo bala ezo mmeka? 2. Laaka 4 nga tonnasaala dhuhuri, ezo mmeka? Ezo 6. Laaka 2 ng'omaze dhuhuri, ezo mmeka? Ezo 8. Laaka 2 ng'omaze magaribi, ezo mmeka? Ezo 10. Ne laaka 2 ng'omaze isha, ezo ze laaka 12. Omwanadamu buli waazeesibako, omukyala buli waazeesibako, oba ku dduuka lyo awo wookolera n'ozeesibako laaka ezo, oba ku dduuka awo wookola otya? Wookolera ne weesiba ku laaka ezo. Amazima amatuufu, oba mu nnyumba yo mw'osaalira, oba awo w'osomeseza abaana, oba ku mulimo, oba luddawa, n'oteekawo omusaalo n'ozisaala nga tonnasaala swala za tteeka, amazima amatuufu, Allah w'ekitiibwa akuzimbira ennyumba mu jjana. Onaabuuza ekibuuzo kigamba nti omuntu senga ava mu bufumbo nga bbaawe tamukkiriza, yaani tamutadde, tamuwadde talaka, Allah n'amujjulula, alamulwa atya? Ekyo nno ekibuuzo kigenda eri abakyala. Allah w'ekitiibwa n'akujjulula n'akujja mu bulamu bw'ensi nga weewaggula mu bufumbo, n'ofulumayo n'oddukayo. Omwami teyakuwa talaka, kale waaba teyakuwa talaka, omwami tewamweyambulula, kubanga omwami obufumbo either omukyala obuvaamu na talaka ng'omwami yakoze atya? Yakutadde, oba gwe kennyini okweyambulula omwami n'omuddiza amahale ge. Mpozi amahale wasaba mangi, kati okyaganoonya, ya ukhti alkalima, owange mwannyinaffe, omwami muddiza amahale ge gw'ogende weewaggula ebibyo. Naye ovudde mu bufumbo omwaka gumu, 2,
esatu ena wagendeyo ku kyeyo n'amasimu n'okuulako tebakufunako wadde access. Amazima amatuufu omukyalo oyo wageza n'afa ng'afiiriddemu ey'embeera, afa omwami agenda kubanja yawma alqiyama, wamulyaza amaanya. Wamulyaza amaanya. Ate era si ku bakyala bokka, n'abaami. Omwami akeera ku makya n'ava wano n'agenda mu Amerika, empapula ne zikola ki? Ne zigaana, ezimuzza eno, ezitwala omukyala mu Amerika abeere naye tazifunye, n'ezo ezimukomyawo okulaba nti akyasobola okubeera mu Uganda nazo tazikoze eki? Tazifunye. N'abeera eyo omwaka gumu, ebiri, esatu, ena, etaano, ng'omukyala ali ludda wa? Ali Uganda. Ate ayima eri gyamuwera amateeka sikutadde, toyina gy'olaga, sinnakuwako kutalaka, togenda, sibikiriza. Eri gyawera amaki? Gyawera amateeka. Era n'oyo omwami tumugamba munnange mwami gwe, mukyala yenna kyagenda okugwamu ene Uganda, mwami gwe ovunaanibwa, oli mulyaza amaanya. Lwaki? Omukyala bw'oba olaba nga tekikyasoboka ng'ogenze, nga tokyasobola kudda mu bwangu bwakwetagira mu mute, akola atya? Agenda afuna abasajja abalala bamuwasa. Naye yawulira ng'afa, mukyala wange bamuwase, nedda. Asigala eri mu Amerika gy'ali amuteekako natti. Mpozi okuggyako nga mwateesa, bwe muba mwateesa, asobola okubeera mu Amerika naawe gumiikiriza kubanga mwateesa. Ebbanga lye mwateesa we liyitako ng'omugamba, owaayi mukama wange nze nkola ntya? Nze ŋŋenze. Lwakuba abamu era balemera mu maka g'abaami kubanga baba tebalina ssente oba mahale ge baabawa kutya bwe bayinza gazza. Kati omukyala baamuwa hijja miliyoni nga 25, agenda zijjawa? Asooke yeyambulula omuki? Yeyambulula omwami. Kakati omukyalo ono weweewagula mu nnyumba y'omwami n'ovaamu ne weeyongerayo, omwami tomweyambuludde, wabula onobye bunomi ng'enjogera y'ennaku zino weegamba, n'ogenda eyo oba n'ogenda ku kyeyo, omwami ono akubanja. Woofiira bw'oti mu maaso ga Allah oba ogenda kusangayo emiggo, omwami ono akukola ki? Akubanja. Mweyambulule ogende mirembe. Bw'oba nga ssente ez'amahale ge yakuwa tozirina, mweyambulule, ssente z'otandika okuzimusasula mu bbanja, kubanga ekyo kikkirizibwa. Mukyala asobola okuba nga ayagala kweyambulula naye nga ssente tazirina nnyingi, nga tazirinaawo mu kaseera. Mweyambulule, akubanja, omwami oyo musasule ssente ze. Era waddembe ajja kutandika okunoonya, buli wonna wonna abeera ajja kunoonya. Kubanga lwaki? Wamweyambulula ate era tonnamuwa ssente ze. So ensonga eyo abakyala tugifeeko. Ye mukama wange, omwami ne bw'oba wamuzaalira abaana, bw'oba omweyambulula olina omuddiza amahale. Omwami ne bw'oba wamuzaalira abaana, olina omuddiza amahale. Lwaki? Abo abaana naawe babo, golooza babeeka, naawe babo. Edduwa ze bagenda okusaba, olowooza zigenda kugenda wa musajja yeka? Zigenda genda newo. Abo abaana be bakula ne bafumbirwa ne batandika okuleetera emmaali, si yo. Bwe bakulwa ne bafumbirwa oba ne bagaggawala ne bakuzimbira ennyumba, si gwaganyirwa. Bw'oba ogenda kweyambulula omwami ne bw'oba omulinamu abaana, olina omuddiza ssente. Olina omuddiza ssente, mpozi nga ye yaziganye. Naam. N'amahale gennyini nga teyagamalaayo, omuwaako ge yasasulako.
omuwaako ge yasasulako n'ogamuddiza n'omugamba owayise omukama wange amahale go gaago gali ag'ebbanja gaggwereddeyo ago kubanga olwedde mbadde nkukola ki olwedde mbadde nkubanja soko lindeku katono mala okusoma kino ekiri wano nam ono agamba nti wemba njagala okugenda ku ddalasa nga siri supposed am I allowed to come? You are allowed to come as long as the darasa is not in the masjid. You are allowed to come as long as the darasa is not in the masjid. Wabula darasa webeera mu muzikiti amazima matuufu obusiraamu tebukkiriza mukyala nga tali supposed kutuula mu masjidi kumala bbanga. Takkirizibwa kutuula mu masjidi kumala ki? Kumala bbanga. Anti nze ndi seefu, anti bagamba mbu omuzikiti oyinza okukyafuwaza. Eyo nkola ya busiraamu, toli mukyafu, toli nagisi, wabula olw'okuba oli mu mbeera zo obusiraamu bwakugamba nti totuula mu masjidi kumala bbanga. Wabula ate ku yidi wakkirizibwa okujja olw'ensonga nti yidi tutera gisaalira mu kyererezi. Olw'ensonga nti yidi tutera gisaalira mu kyererezi. Era abakyala bakkirizibwa okujja ku yidi nga tebali supposed, ne batuula eri emabega, ne baleeta takbiira, ne bafuna ne ku maduwa g'olunaku olwo. Ntegerekise bakadde bange. Naam, ekibuuzo kibadde awo. Wa alaikum salaam. Naam, ensonga eyo waliwo ensonga abakyala gye batayawula. Waliwo ensonga abakyala gye batayawula. Omwami singa akujjako, singa akuwa amahale n'agakwewolako, aba teyeewoze mahale, aba yeewoze ssente. Aba teyeewoze mahale, aba yeewoze ssente, era aba azeewoze ku ggwe. Era waba alina kuddiza, akuddiza nga gw'obanja, si gw'obanja mahale. Era we mumala okwesootinga mu nsonga zammwe ez'amahale, ogamuddiza, olumala ogamuddiza bw'oti nga naye omugamba nkubanja. Ng'omugamba nange nkubanja mpa ssente zange. Wabula si kugamba agalina, yaganneewolako. Nedda, teyeewola mahale, yeewola ssente. Kubanga yali amaze okugakola ki? Yali amaze okugakuwa. Kakati ebyo ebigambo bibiri tubyawule. Oli agenda mu kooti oba mu bantu abakulu n'agamba nti munnange omusajja oyo yeewola n'amahale gange. Nnyabo teyeewola mahale go, yakwewolako ssente. Era waba alina zikuddiza omubanja nga bw'obanja omuntu omulala. Oba ntegerekeka? Wabula si kugamba ng'otuuse okumweyambulula, okusasula amahale, oba okuzzaayo amahale ew'omwami nze namuwadda yagalina, yaganneewolako. Nedda. Ntegerekese. Tunaatera okumaliriza insha Allah. Naam, ndowooza tugenda kumaliriza na bino ebibuuzo bibiri insha Allah. Abakyala baddeyo bategekere ku baami baabwe ekyeggulo. Ono agamba nti seeka bwe mbanga nafumbirwa omusajja n'agenda ebweru nga tannafuna mpapula, n'amala n'azifuna, naye nga talina puroguramu ya kuntwala, naye ng'ate nga ne waakomawo abanga ataliiwo, nga tasula waka paka lwaddayo. Kati sheekhe oyo tandyazaamaanya mu bufumbo? Of course aba akulyazaamaanya
kubanga okutuukiriza kw'omwami, omwami yenna bw'abeera ng'ali mu kanyigo n'aku explainingira akanyigo ako n'atuuka ekiseera n'akavaamu, bw'akavaamu omulabe neeyisaaye, si bwe kiri? Omwami abadde talina ssente, for example, n'akugamba munnange sirina ssente, bw'azifuna era olabe neeyisaaye n'ogamba munnange mwami kituufu talina ssente, kituufu embeera ngiraba, era bw'abeera nazo akola kyategeddwa okukola ki? Kyateekeddwa okukola. Naye omwami akugamba sirina mpapula, empapula n'amala n'azifuna, n'addako ne Uganda, oludda e Uganda omwezi gwakomyewo e Uganda tagumalawo, era nawo tomulaba oluusi addaleeti, oluusi akola atya, bw'amala swi neyeeyongerayo. Kakati zino nsonga za mu maka, zino nsonga za mu maka, ddayo otuule n'omwami wo omugambe mukama wange okola otya? Ondyaza amaanya, ne w'okomawo ne wemba nkulabyeko obeera ng'era atakola ki? Obeera nga ataliiwo. Mmwe kennyini musale solution. Bw'anaaba tasobola, gwe ng'omulaba omwami tasobola kukukwasaganya, mwembiriri mulina obusiraamu bwabawa hurriya, bwabawa rights zitya, ye okuwa talaka oba gwe okumukola ki? Kumweyambulula. Oba ntegerekeka? Naye nga musooka kutuula, musooka kola ki? Musooka kutuula. Ntegereka baganda ba? Naam. Ekibuzo ekisembayo onagamba nti imaamu singa imaamu atusaaza agenda ku maviivi n'aleeta takbiira mu kifo ky'okuleeta n'aleeta takbiira egenda ku maviivi mu kifo kyo, kibuzo sikitegedde, agambye omuntu singa imaamu agenda ku maviivi n'ataleeta takbiira nkitegedde. Mmanyi sebe empandiika y'abasawo. Imaamu abuuza wano nti singa omuntu asanga imaamu ng'ali ku maviivi, jjukira bw'osanga imaamu ng'ali ku maviivi oba ofunye opportunity ey'okufuna laaka, si bwe kiri? Kaakati ono n'agamba imaamu alayika anaatera okutaamulukuka, n'ataleeta takbiira emuyingiza mu swala awalan okusooka, n'agenderawo ku takbiira emutwala ku kiki? N'agenderawo ku takbiira emutwala ku kiyungo right away. Eyo ensobi abantu bangi bagikola, n'abaami bagikola. Alaba takbiira egenda muyitako, imaamu anaatera okutaamulukuka, n'ataleeta takbiira esooka muyingiza mu swala, n'ayitawo buyisi, n'agenda n'aleeta takbiira emutwala ku maviivi. Ekyo nno kikyamu baganda bange ab'ebitiibwa. Era oba ogenda okukola ebikolwa byonna by'ogenda okukola naye ng'obikolera bweru wa swala, byonna ebikolwa by'ogenda okukola ogenda kuba obikolera bweru wa swala. Lwaki? Tonnayingira mu swala. Takbiira eggulawo esswala tonnagireeta, wabula okola ebikolwa eby'abantu abali mu swala munda. Kakati kiki oteekeddwa okukola? Topapa, leka laako oba ekuyiteko, sooka oleete takbiira ekuyingiza mu swala, Allahu akbar, eyo gimale. Kale ne wonaaba tosomye edduwa ekuyingiza mu swala oba edduwa eggulawo esswala, kubanga ye eri sunna, ate takbiira etandika esswala mpagi, woogirekera bw'oti toyina swala completely. Ky'olina okusooka okukola, leeta takbiira oyingire mu swala. Ne wooba ng'okale oli ku bwangu oyagala kusanga imaamu, ne wooba tosomye edduwa eggulawo esswala, awo okube takbiira ey'okubiri oyingire mu ki? Naye okuva obuvi eri waggulu n'okkirira bukkirizi, eyo esswala tetugimanyi mu swala omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ze yatusomesa. Kategerekisaako? Naam. Tusigaza dakika 10. Naam.
omugaso gw'amahale omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bima stahlaltum bihi min farujiha. Omugaso gw'amahale kwe kubeera nti obusiraamu bukkiriza omwami ono okufuna access ku mukyalo oyo oba okufuna access ku bwereere bw'omukyalo oyo, gwe mugaso gw'amahale. Waliwo riwaaya ezigamba nti omukyala bw'oba weegaseeko naye newe guba omulundi gumu amahale gaba gakoze ki? Gaba gaweddeyo oba tokyabanja omwami, naye mu kweyambulula aba ayina okugazza, mu kweyambulula aba ayina okugazza. Oba ntegerekeka? Amahale si ga kuzaala baana, amahale ga kufuna access ku mukyalo oyo. Kubanga lwaki? Omukyalo osobola n'omutalaka n'omuwa talaka nga takuzaaliddeyo omwana n'omu. Omukyala asobola okubeera nga takuzaali n'omuwa talaka oba n'obaako ensonga gy'ogwako nga bakabawoowa, naye nga weegase naye, obusiraamu bugamba bw'oba omuta yake poteya, kasita oba nga wamala okugendako naye mu nsonga z'obufumbo tobaako ky'osaba. Neri togendayo ewaabwe kunonayo tanka yange bagimpe gye naleeta entebe simanyi ebintu, n'ogenda byonna n'ogenda ng'obinonayo, nedda, tokkirizibwa. Era ebyo byakweswaza, abaami babikola. Naye okugamba nti okuzaalira abaana bonna mu bwezaalira, buli omu alina contribution ku baana abo. Si byakugamba nti amahale ge wampa kati tolaba nti ndi mukuzaalira baana, tolaba. Mwana wattu oyo omwami Allah ye yamuyisizaako kusumulula, naye wali tokimanyi nti ozaala, wabula Allah ye yamuyisizaako. So amahale tugaawule n'okuzaalira omwami tubyawule. Ntegereka bannyinaffe? Kibuzo ekisembayo. Ebibuuzo 3 binaasoboka mukama waffe ku budde bwe tulina eddakiika 7, ate mukama waffe alina okwogera. Omukyala bannange, bakama baffe bannyinaffe, ewaffe mu busiraamu omukyala tanoba. Bannange omukyala tanoba, kano mukategeere. Ewaffe mu busiraamu omukyala tanoba. Omukyala alina okufuluma mu maka gabba either lwa nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka bamuwadde talaka esembayo ey'okusatu. Ensonga ey'okubiri yeeyambuludde omwami. Ensonga ey'okusatu omwami amukkiriza. Omukyala agambye, mukama wange, olw'ensonga ze tuyitamu wano mbadde nsaba onzikiririzeeko ngende ewaka, obwongo bwange busooke buwummulemuuko, nja kukomawo. Awo aba tanobye, kubanga aba asabye olukusa obuzibu bwakulemerayo, nadda mu kiri ekiti ky'abali abanoba. Ensonga ey'okuna ng'obufumbo busaziddwamu. Abaffe tugenza obbazuula nga muli baaluganda 2. Amazima amatuufu mulina okwawukana wano wennyini, kubanga muli baaluganda 2. Awo obufumbo ne babusazaamu. Wa illa kaakati okuzzaayo amahale kuli ku nsonga etya? Emu ey'okweyambulula. Bannyinaze okuzzaayo amahale kuli ku nsonga ya kweyambulula yokka. Oba ntegerekisi? Alaikum salaam wa rahmatullah. Mwannyinaffe bannange aleese ebibuuzo 3, naye katulabe, tetubuuzayo ebibuuzo ebirala, ekyo tukimaze.
kakati ono abuuza nti nsaala ntya, ndi mu operation bagenda kola ki, bagenda kunnongoosa. Ate obwongo bukyategeera bulungi nnyo, ntegeera bulungi. Jjukira eswala tekuvaako ebbanga ly'omala ng'okola otya, ng'otegeera. Obusiraamu bwatuwa kye bayita jamu ta'khir wa jamu taqdim. Omwana Adamu singa abeera mu mbeera efaanana bweti, obusiraamu bwatukkiriza oba bwakkiriza omuntu oyo okwongerayo eswala oba okugisika nga tebannamulongoosa, n'agisaala dhuhuri n'agisaala ne asiri kubanga akimanyi agenda mu operation, asiri egenda musanga mu operation, si bwe kiri? Oba okugamba nti dhuhuri eno egenda kunsanga mu operation, bwe naatuukira asiri operation egenda kuba ekoze eki, egenda kuba ewedde. N'agamba sigenda dhuhuri gisaalira mu biseera bino, ngenda gisaalira mu biseera bya asiri. Wano ku dhuhuri bankoleko operation, nsobole okutuuka ku asiri nga nkoze nki, nga maliriza, oba nga operation ewedde, zombirira eswala nzisaala. Ekyo kikkirizibwa. Okujjawo nga operation egenda kutwala olunaku lwonna, operation weba egenda kutwala olunaku lwonna, ng'ate omwana Adamu alina okusaala, talina busobozi bukuba tayammamu, talina walala wagenda mukubira tayammamu, wadde abantu okumukuba tayammamu oba okumutayammamisa nga tekiriiwo, kyaba agenda okukola tusalli au yusalli ala hasba halihi. Osaala nga bw'oli mu mbeera mw'oli, osaala nga mw'oli mu mbeera mw'oli. Tolina agenda kukubya tayammamu, gwe kenyini tosobola kuba tayammamu, tosobola kufuna wuzu, naye obwongo bukyakola ki? Osaalirawo wennyini weweebase, era ebiyungo obigerera mu mutwe gwo, nga wano ku lulimi bw'osoma edduwa zaabyo, nti kati wano noogera mu mutwe nti kati ndi ku sujudu, n'osomerawo edduwa zaawo, kati ndi ku ruku, n'osomerawo edduwa zaawo, mpaka eswala weekola etya? Mpaka eswala weeggwako. Ntegerekese eswala eyaba dhawati al-a'dhari. Subhanallah, tulina eddakiika 2. Okuyunga ku nviiri nga tukozesa wuzi, okuyunga ku nviiri nga tukozesa wuzi, abamanyi abamu bagamba nti tekikkirizibwa. Omukyala takkirizibwa kuyunga ku nviiri, omukyala takkirizibwa kuyunga ku nviiri ng'akozesa enviiri ez'abakyala, ng'akozesa enviiri ez'abaana Adamu, kubanga waliwo enviiri ze basala ku baana Adamu ne bazikwata ne baziteeka ku mutwe gw'omuntu omuntu omulala. Wabula abamanyi kye bakkiriza, era nawulirako ne Sheikh Mugendera hafidhahullah ng'akyogerako, abamanyi bakkiriza omukyala okuyungako enviiri ezitali z'abantu, enviiri ezitali z'abaki? Z'abantu, oba za bisolo oba zaaki, n'ayungako. Ekyo waliwo abamanyi abakyogera, ekyo waliwo abamanyi abakikola ki? Kakati oli wagenda okuleetera ate wuzi zo si nviiri, nviiri z'abantu oba si nviiri z'abantu? Ajja kugamba wuzi si nviiri z'abantu, nviiri nkolerere. Naye bw'owuliranga abamanyi baawukanye mu kintu ng'obujulizi obusinga bugaana, mwana wattu twala obujulizi obugaana osobole okuwona. Abakyala, bw'owuliranga abamanyi obujulizi obwajja ku kintu nga bugaana, nga kuliko hadisi eriko n'ekikolimo, la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah yakolimira ayunga ku nviiri ne gwe bazikola ki? Ne gwe baziyungako. Singa olabayo abamanyi nga bataddewo exceptional, ebiseera ebisinga exception eno gireke osobole okuwona, twala eri hadisi egaana. Era ffe tugamba nti ebigambo by'abamanyi weebiri, naye ekigenda okusinga okukolera gwe omukyala omusiraamu okwewala emigozoobano gyonna, okwewala okugwa mu kikolimo, kubanga tuyinza okulagirira wano birala n'ogenda naawe n'okola birala n'otabyawula n'ogwa mu kikolimo kya Allah. Ekisinga kubireka,
n'otayunga ku nviiri n'osigaza n'enviiri zo eziri nakyo. Tumalirize na kino, agamba nti sunna eyo gy'ogamba eya bifo fajiri, singa nzuukuka n'ensala tahajjudi naye ng'otulo tunnuma nga ssaawa za fajiri tezinnaba, bwe ziba essaawa za fajiri tezinnaba, osooka n'olindako obudde bwa fajiri ne butuuka, n'osaala esswala eno oba laaka zino bbiri bw'ozimala, awo n'osooka n'oleeta eyo, n'osooka n'osala swalatul fajiri. Olindako, togisaalira mu kiro. Sunna ya fajiri togisaalira mu kiro, olindako fajiri nemala okuvaayo, essunna eyo n'obeera nga ogisaala. Era omukyala gwe oli ku safe side, fe abaami etero tuyitako oluusi, kubanga ffe tusaala mu jjama, obudde busobola okukwata n'otuuka wano nga bakima buki, nga bakima bukimi swala, naye ate gwasaalira ewaka newoba ozuukuse nga fajiri yennyini yeriko, hatta newoba fajiri tonnagisaala ng'ozuukuse naleeti, okkirizibwa okusooka kabuliya ya fajiri nozaako fajiri yennyini. Kategerekise? Kale, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tugenda kuyita mukama wange abasiibule nga amiira we yakoze, ne mukama wange kiyamaani w'omuzikiti guno Alhaj Mustafa Lubega, sobole okubeera nti abawa ku tidings, naye nga tweyanziza nnyo bannange, tweyanziza nnyo bakama baffe, tweyanziza nnyo bannyenaffe, bakadde baffe, okulaba nti mwayanukudde omulanga ne mujja, era katusuubire nti wano temuvuddeyo nga mwakoze eki, nga we mwazze. Olulala abantu mubatemye